bayita discordant couples omwami nga mulwadde oba omukyala nga mulamu either way ne batubuulira nga bwe tusobola okuhandolinga sex nesaawa eyo oba obiwulira asaawa eyo oba obiwulira ani ku muntu gw'oyagala alani nafukamidde nempanika emikono neŋŋamba mukama gw'osinga okumanya oba anadda alani naye nga anadda kati nnaku 3 anadda alani kirungi okuba mu mukwano waguwulidde omukwano ogwa ddala nze bulijjo nkugamba ojja gwa mukwano n'ogamba wakoowa laavu sajja wange nasoose nendaba reaction ku feesi ye babayise mu kasenge amaanyi gamuwedde bamaze otukebera ne tutuula waiting chairs ne mama ne batuyita mu kasenge nze nga n'amaziga gatandise n'okujja nadda wali nasuka n'agamba abamwemu time nadda wali eri wabweru n'atuula yekka n'akaaba teyakaabye salabye maziga naye amanye abasajja bo bakaaba mu ngeri nnyingi naye nga nalabye nti yalumiziddwa alanye nagikubako olwo ekiro kyonna kirama n'otulo twambula n'emisana n'engikuba ejjo nagambye kati neesonyiwa essimu y'omusajja takubulokinga amuleke ku whatsapp akuddamu tewaali ne omusine ka whatsapp message taddamu akubulokinga nagambye ndi mukyawe wajjo seekugambye dde nze nakitegedde nti no yankyaye ndowooza ninafuna musajja nga mulwadde wansi awo tuba tubalansinga tolaba kikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweraliikirira Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3 microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5 saako ne combination ya microblading ne microshading ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 755 536 697 oba noti 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision. Okay. Ku CRUZ exclusive kwetu kyali era kwetuli ALLANCRUZ gemanya Mr. Handsome wetuli nnyo okulaba nga we entertain you, educate you namwe abavubuka abali shows no kushow ku mukutu guno kubaako nnyingi kubaako show ezisesa kubaako eza comedy kubaako eziri funny kubaako eziri educative kubaako buli kika kya show kweri naye waliwo oleeta show n'ogamba Bambi oba mu nsi muno kanete sheno ebanyumire nembeeka ekyokuyiga abaludde nga munfollowinga story ya Susan Kashiringi mugimanyi bulungi nnyo oba gwe twayita Susan Asiimwe Susan Kashiringi mugimanyi bulungi nnyo. So Susan called me yanoonya ndowooza the whole of last week ne tasobola kukola. Mukimanyi bulungi nnyo nti Susan was infected with HIV and y'omu ku abo abavubuka abatono ennyo abavaayo okugamba abantu nti I'm positive and abavubuka beekuume. Susan y'omu ku abavubuka abatagala siiga muntu kawuka era Susan takkiririza muntu asiiga kawuka. Ki ekireesa Susan olwaleero? Susan agenda tubuulira olugendo lwe yafunye boyfriend oba babiri oba omu naye bonna bonna stories anjawulo but nga tebakkiriza nti ali HIV positive until kuone yasembyeyo bagenze mu ddwaliro. Story yanyumidde nnyo. Susan nangamba Alan mpulira obulamu buntamye kitegeeza because I'm HIV positive sijja funa muntu anjagala mbadde nfunye omuntu nga njagala ng'abinkolera masavu ne guy bwe yategedde nti ndi HIV positive omutima gwe gwamenyese takwata masimu gange takola ki. Olunaku leero nzize osanga namwe muyinza okunyambako okunyigowanyiga omutume gwa Susan ono. Susan ono twamuyamba nnyo nga tuli ne Maros Bridal Center
naye kati Susan embeera gy'alimu tali bubi, afaanana bulungi nnyo nga bw'omulaba, asmilinga kasmile kalungi nnyo. Actually bw'oba tomulabangako toswana kitegeera nti Susan by the way kyenjagala okwebaza, laba skin yo bweteredde. Nze nalaba Susan, nalaba ku skin yo bwe yali efaanana, labayo. Okola okola wakati kola town ndakonga ku dobozi in town. If I'm not in town, then I'm in Mutto. Oh, nya bulungi. Thank you. Yeah? Smiling bulungi, naka smile akalungi. Yeah? Thank you, Bambi. Hey. Patako mungale manyi buli wogambe ekyo manyi go. I know. How are you? I'm good. Oli bulungi. Ndi fair. Ofaanana bulungi Susan, laba skin wefaanana. You're all glowing, eh? Thank you. Buuza ku bantu, babuuze ku bantu, abantu abakubeereddewo, abantu abakulabye kuno ku channel okuva gye twatandikira, paka kati olyokoba tusooka tubanyumiza n'ebice ebitambula kati obudde buno bwe tulimu. Bannanga abandaba oba mbagambe ki babuulire n'akulaba nga takumanyi nga gwe gusoose okukulaba. Yes, my name is Susan Kashirinzi. And I'm proudly living HIV positive right now. Proudly, like Sichatia. And I thank everyone that saw me in the very first beginning, the other time when I was very sick, very ill. So I'm confident, I take my medicine in time, I live happily. Yes, I have moved on life. I mean, I've known that this is the way forward. Yeah, and I want to thank everyone that stood with me. Bonna bambeererawo eyatola kati nandabirira ne baby wange Buju simwerabira because no lugendo naye yalimu. Yeah, he's grown, he's good. How old is he now? He's now soon making 3 in January. Okay. Because naye ali HIV positive? Yes. Okay. So he's going to make 3 in Jan. He's at school. He's in daycare, but next year he'll be in baby class. Bambi ofaanana bulungi. Give me a hug, Suzy. Naye ofaanana bulungi. Wali kulabika bulungi. Thank you, Alan. You're looking nice. Thanks I'm to impressed. Mami Marusi. Alan, you're my friends. You made me what I am today. Being confident and knowing that this is life. Facing it, eh? Wow. Suzono, if you're watching us for the very first time, Suzono katono Bambi afe. Kubanga Suzy got infected at a very tender age. At 23. At 23. So Suzono ajja I know nyajja gyendi nga asigaddeko kalayini bwe kati nga anoonya gwalekera mwana yenga yabivaako ebyeddagala agenda kwefiira. Tumussa ku ddagala nze ne Marusi ne tufaayo ne Uncle Fred ne tulwana ne Marusi Bridal. Now Suzy is here. But Suzy called me this week nga she's crying, she's depressed. Ensonga ya Suzy yabadde mukaabya nze kunze nga ndaba ntono meeku ye nga nnene ne mugamba jangu obulire ku bantu baffe what you're going through, and maybe bajja kukubira bongere okugamba Suzy guma Suzy kutugenda kukola bwe tuti. So Suzy, how did it all start? Kyatandise kitya? Kwanjagala abantu bawulire ka love story ko because kali so beautiful ate kanyuma okuwuliriza naye kalimu ekyokuyiga ekyobutasiiga. Babadde bagayibwa wakasanga bagayibwa meka? Okay, kati bawera Alan nemsimi yange nambagayi nga balungi naye waliwo omuntu gwofuna Alan when we tutambulira when we are working tukola we tukolera n'okusaba osaba. Yes, you meet so many people which is not bad because Bible egamba nti buli otusinkana abantu tokusinkana mbani bamalayika. So each time you meet people try to tomanya omuntu oyo ekyasobola okuyamba oba you need to be social. Ate kati mu mbeera yange eyokubeera nga ndi mulwadde nze I make friends Alan. Obutabeerawo okubeerawo nga weemulugunya nga weekubagiza all the time being lonely kyonna kikuaffectinga. Be happy.
you know. So bili ebyo obulamu obw'okwekubagiza nabuteeka ebbali. And I love myself right now. I have the self-esteem. Neeyagala ala newonsanga omanyi n'okweraga negamba mukwano. Sina budde. You know? Why? Because now I see the value of life right now. By the other time, nga ndaba ndinzeka newojja n'ongamba ala ndaba ng'olimba. Ndaba naye kati I realize something. There is something called love. Katonda ne yakola love teyali musiru. Yamanya waliwo ekintu ekikwongerako buli womanya nti oyagalwa. Being loved by good people. Say your mother, your father, your lover. Ala nsimanyi oba kyenjogerako kitegeera. Naye nze badde nagwa mu love. With someone I used to go evenings nga weekend ezo kuba oli mukola nnyo naye kadde nogenda ka eyo nolaba ebintu ebirungi nice positive vibes ati nengendako eyo ku cafeteria eyo kwa Cashier Mall abo manyiyo munnange awo wansi mu basement wansi kati nentuula nnyo kachai kitegeera kati that is where I got someone nasuka nemulaba mu parking kuba mukwano gwange yandeetako mukwano gwange she's a girl yandeetako nandropinga nandropinga nemana mugakale onaba ogenda ojja kundropinga nze nsigayo ojja kuddayo nzekka nagamba kale kati I came with Buju netutuula netunywa kachai Buju ye mutabani wo yes Buju Abdu most people know him as Abdu nezja naye netutuula Buju ali excited ayagala nnyo ebyokutambula yes and I love seeing him happy kati mugula ka ice cream nange nenegulira but I'd met that gentleman ala nsimanyi na kyenyiza wamulaba parking namulabanga parking nene stamfaako but I was smart for that day nga omanyi tukamu akantu kakalungi ala ni bulala bwansi yesu obulamu butono so atikama akantu kange nga I go but I met this corporate guy ala yali corporate I mean obwetadamu integrity ategeera amulungi yasoma ayogera bulungi yes tali loko bane Alan awunya bulungi musajja gumidde nengamba yinzo ba mufumbo ekyo mutima gwa nene ekikipinga ndavuge motoka nungi Alan ngaba naye ne motoka ewunya bulungi Alan ola nagenza okukubira nagenze ebyaddala okukubira nga ndaba nzize nentuulaawo nempuliriza akayimba waliwo akayimba ketera owuliza kana kamisa kisemakula engalo emirembe engalo nenkawuliriza nempuliriza nekana osangako kundabirwamu yonoowubirako ku bantu bo okawulira konna Alani ofunamu si egwa asoose mulimu obugambo obunyumira si gwe osoose Susan era I had to comfort myself nengamba Suze sigwa asoose ate abantu okya meeting abantu bangi so mutudde ku gundi yes tutudde ne Buju gayajja atulanga wali yali ku simu ne ayina ne computer yali busy ne yankolerayo bati akaase bati blinked an eye yeah kati eyebanga sayine ne sagifaako now me after twaberawo awo nembera ku simu ne Buju nemala tuvaawo tugende mukugenda nangoberera nagamba hi konze hi how are you I'm good naga my name is James how about you ngezeza ku James gena mogera linyano kuba nzo kula shena nemugamba I'm Suzy wow nice to meet you I love seeing babies like nabuza Buju namulaga love kitegeera I thought she's just going to be a friend. Nagamba, do you mind if you take my number? Kwanza it's okay. Nampa card. Nange nimga okay I'll call you. Gwe nosoma 077. Sure. Ala na already guy namulabye danga alabika bulungi ala ni. Naye jukira sakola ki sa mukubira because each time you start something oberanga gwe eyebuze so I didn't call I came back the next day ala ni next day namusangawo
nemusangawo era ntunamu netunyumya what we started nangamba you didn't call me yesterday like okay awo nakwatira enamba nenjiteka muki musimu nange nafuna eyange natandika okwogera natwogera awo Allan obulamu bwatandikirawo kyuka Allah watandikirawo kyuka nambuza where do you stay Bambi ate yansaasira kubanga jjukira nze manye ebyange Allan bya hustling nagamba you're so beautiful to be hustling that much nesoka nenekengera Allan manyi n'abafere babeeramu naye he was understanding. He listened to me. Samugamba bya bulwadde. No. Twayogera business wise. Nagamba ngoli hard working. Nemugamba akola juice in town. Then environment ngena netunda. Nagamba yali abaddeko ne wa pastor Tom. Naga akiriza nnyo mu Katonda. Naye nga asaba nnyo wafa asabira nnyo ku funeral. Yes. Nagamba tali married now. Naye nayo omwana omu. Nze kale. Twayogera bingi Allan. Kati nambuza like can someone visit you like at your home wabichi kade kyasanyusa ku muntu ono Allan waliwo abasajja abasinga 10 ku kinnaakyo wane Uganda wajjewo abagenda kulaki abayagala oba kusaba that's the better word nasaga kubeera bawoga kitegera naye oli yampe ekitiibwa Allan ngazeewo yajewo omukazi go nemufumbira kacyayi yes ka coffee nemufumbira Allan era nokolo nasazaamu olunaku lulamba neteeka bulungi wamutyako coffee wateeka koki Allan nno naawe ebyo tebabibuuza nabbibuuza Allan nze ndikafulu when it comes paka tisawa zino Allan manyi kyekitegeeza okubeera n'omusajja era abali eyo mbasaasira n'omusajja omujalabanja or like omugalabanja yes or like you taking for granted waliyo abantu abali eyo basingo mother nga bali mu Quran anonya fees anonya rent anonya omwana alwadde byonna bimanyi Allan nga wembiyita mu lusi nkukubira nga binnemeredde kati wofuna omusajja nga akwagala nga akufaako Allan nga tuvudde ku kyobulwadde ngenda kiddako naye Mukama n'akuyamba n'ofuna omuntu nga akutegeera nga akwagala okwata ng'ekyatika bw'oba ono banobera mu kisenge kitegeera Allan nze nagamba nzitamu ofuna omusajja nakkiriza okunjagala nga bwendi Allan ninamukwata bulungi Allan kubanga era one of the successes ez'omukazi kwe kubeera mu bufumbo and I know even my parents I think would be happy if I get someone sikubeera kati myaka mito n'emyaka 24 sifunye musajja mbadde paka ana because nalwala bukyalo no njagala kuzaala ku baana abalala si bujju yekka njagala kubeera happy naye njagala mulye ku mbaga yange I know yes n'okwanjula yes baleete ente so Allan omusajja najja netwogera Allan abadde andeetera ettooke naleta box y'amata naleta pampa like omuntu aleeta nga n'ebimu bikyali nawo ankolera shopping nga tasulawo tasula ajjana in fact ajjana kuwona parkinga nandeetera namala navuga naddayo even buno weekend nga tekiriko nti oba woosula biki nga ajja woosula tajja mbu oba agenda asula tasulawo ngamba nga sigamba nti oba atya okujja bamulabe wa nedda instead yaŋŋamba waneeno kale wembadde nsula Allan kageti kalyawo kakuyiiya buyiiya nagamba neetaaga omuzigo omulungi at least a better place yes era netugamba tugende eri nga twagala funa ennyumba the side mugundi mu Lebron my Lebron weri kisigula kati ovudde kisigula newengera mu Jomayi yombagagga obeerayo bahonaebo zaake banene naye walungi wali quiet ne kati nze ndi eno kisigula eno ng'ewakati olubwami no waggulu okay nkwanjulira ekizimbe Future Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Future Kids Paradise ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli kuliko Future Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala Future Kids Corner ebintu
ebintu byerina season eno birungi nnyo era buli mwana kyeyeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites. Erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road. Bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices. Ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total. Kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38. Jangu otulambuleko ozuule ekipya. Songa gamba muve. Ye twalibudde ntugenda mu nnyumba ennyo. Naye ng'akufaako. Alani gwe naawe. Alani abadde anfaako. Sigenda kabira no kushonze. Negumiza. Aguma. Heartbreak eruma Alani. Heartbreak eruma. Ate nga temulina mwenna kye mwekoze. Kati weera atandika okukwana tewamugamba nti yo HIV positive. Nedda anti kati wano wenjagadde omugamba. Tubadde tugenda ku Sunday bino swimming biki ebyo atwalako out. Eri ebuloba. Manyiyo. Yes. Batubeere eyo ne tu having a fun ne Bambi nenda bango ndo musajja ebyaddala afaayo. Kati nenjagala mutima ne gungamba olaba tugenda mu maaso. Ebintu byeyongera ogenda mu maaso. Ate nga twogera bulungi lunch njifuna biki byonna naye gye bujje eyo omusajja nga ndaba love kati etangi yeeyongera nga mwagala Alani mwagala yanneerabiza ennaku yanneerabiza biri byonna ng'akuvuga n'akutwala n'akuvuga n'akuzzaayo najja n'asaba naffe ne ku Friday kati nge overnight eyo ne tusaba we pray together Alani mbadde nfunye soulmate naawe nakaabye ne baggwa tomunyega namunyega nti oba munange ng'ogamba oba nti mugambe ntya namugambe like do you mind if tugende mu ddwaliro batukebere nagamba waawo mbadde sikusuubira namu naye nga nze nnonya mugamba kuba saagala ate twebake ffenna kati naye ali madly in love with me nange mwagala kati tuyinza omaliriza tukoze ekintu ate nze kijja kunkola ki kunnuma I'll be guilty kubanga nebase n'omusajja abadde omutima omulungi ne musiga nga nkimanyi bulungi nti ndi mulwadde genda maaso twageze ku CRUZ eri gye nywera eddagala namugamba I know there naye ng'agimanyi netugenda ne batukebera njagala gundi wange yennyini yabakola ki yabamugamba ne bajjako omusaayi ne batuggyako bulungi jjukira batuggyako ogwa wano nze ndi used kuba mbimanyi Lion Roads bazituggyako ne bamuggyako nakkiriza ye musajja ki Alani gw'otwala nakkiriza bamuggyeko omusaayi waba ennaku zino nakkiriza Alani mu bwa corporate bwe ne bwalabika ne tugenda ngali smart ne batuggyako omusaayi nali nakubidde dda omunaasi wange omu musawo omu ali mu mukwano gwange ne mugamba jangu nagala nesuzu okakasa oyagala kiko ne mugamba ye njagala nga bwenti sagenda siiga muntu bane Alani we bamugambye nasoose nendaba reaction ku face ye babayise mukasenge amani gamwedde bamaze tukebera ne tutuula waiting chairs ne mama ne batuyita mukasenge ne batubuuza kati be babuuza nze nalodde mbimanyi bakubuuza kati singa kibaawo n'osanga nga omu ku mmwe mulwadde what is going to happen kati banababuulira ate neno bababuuza tekitegeeza nti obeerawo n'omulwadde musobola kubanga mwenna mubadde safe naye ne bababuuza such questions osooka basooka kumanya what is your next bamubuuza n'agamba well I love Susan I just didn't love her just because of yayogerawo ebigambo Alani omutima ne gubanga ogumi ne ngamba naye abyogera ndowooza like tamanyi naye waneno mukwogera yagamba I love Susan kyonna ekijja ate wankwate ne ku ngalo bw'ati anti zimanyi okweyita mbweziti Suzi nga zeeyita mbweziti awo mutudde
Sagala no kabe chova tugira bwe tutu. Sigenda kaaba. Alan ne bambuuza Bambi nankakasanga wagenda okuba okay with it because so many people are sick out there. Ne lero ne Jose lero nga ali bwati nnyo. Jose lero nsobedde naawe. Wamagenda maaso. Naye munnange Alan omusawo yamaze n'amugamba. Well, Susan, ali kuddagala. She has a good viral load right now. Alabika amira bulungi. Amira bulungi. That means amira bulungi. That means mbadde nkola ki? Amira eddagala. Mbadde mmira. Mbadde kwendiri. And we akyogedde batu nagambiddewo honey. I wanted to disclose this here and not any other place. Nga bwantunuulidde Alan olinga eyabaddeyo ne Alan waabagwe ogwawo n'ekigo musajja watu amaanyi gamuwedde nga mulaba naye ng'agumye ne mukwatako wenti gamba honey I wanted to disclose this here because I don't want to break your heart. Namugambye Alan namugamba sina mutima ogwo gugenda kusiiga but I am on medication and with my baby. Wakati ati natulamu nesuka nengamba oba mulage videos ngamba izo okudduka ate nga nkyamwagala mpole ntya Alani kati nga bamaze omugamba bamugambye Alani nasoka nasirikirira bwe yamaze osirikirira awo nno nze nga n'amaziga gatandise n'okujja nadda wali nasuka nagamba bamwemu time nadda wali eri wabweru n'atuula yekka n'akaaba teyakaabye salabye maziga naye amanye abasajja bo bakaaba mu ngeri nnyingi naye nga nalabye nti yalumiziddwa Alani yalumiziddwa he was hurt kiruma nafiiriddwa omuntu Alani maze ennaku 3 Alani nga sikola nga ne bwe ngenda okukola ndaba tebijja abalabe mbadde nsanga babadde nga abayaaye nga tebakale I do not kasibawulira mu mirembe ono mbadde musanzeemu emirembe musanzeemu essanyu byakola binsanyusa Alani ne wenjikuba essimu takikwata ne bwenjikuba tagikwata kati nnaku 3 sokoddemu ogikuweka tagikwata kati negumiza oba mukubireko just negumye ngwanze muleke kati bwe mwadde muva ku ddwaliro talina kyeyakunyeze yadde yaŋŋambye after awo amaze yakomyewo tuddamu era ntula babiri ne batukansolinga ne bagamba the other measurements zosobola okubeeramu n'omuntu bayita discordant couples omwami nga mulwadde oba omukyala nga mulamu either way ne batubuulira nga bwe tusobola okuhandolinga sex naye saawa eyo oba obiwulira saawa eyo oba obiwulira ani ku muntu g'oyagala Alani nafukamidde nempanika emikono neŋŋamba Mukama gw'osinga okumanya oba omunyiga otya ebiwundu ku mutima oba omukola ki omanyi bagamba Katonda akola the impossibilities oba anadda Alani naye nga anadda kati nnaku 3 anadda Alani Suze mwanyina ze simanyi kuba it's not an easy decision to take yeah and he's not sick he's okay naye abadde akwagala nnyo iye nnyo Alani nnyo kati bwe mwali muvaawo ye yagamba bigambo ki yakuzzayo waka yanzeeyo waka nangamba Suzi ngenda beera naawe that's not an issue
bwe yagamba ngali motoka. In fact we yakyuka bo bati ngagenda tuula yakuba ku kisenge bwati. Ngagenda kola ki? Wanene okudwaliro nga tumaze nga bamaze omugamba. Yafuja gamba bamwemu obudde. Yakyuka nakuba ku kisenge bwati. Nga gamba batya. N'atukuba nnyo bwati du. Bwati. Yeah. Kale nga kirayika kikoze eki kimulumye. Nsimanyi kyengenda kukola naye tuddewo tutambuze obulamu. Era ekyo kiyigiriza abantu beeyo olaba HIV kale tetuganya Allan tumwogerako kuba kati bwe bulamu bwe nno tambulira sina kye nkyakyusa. It's irreversible. Naye ate abali eyo nga bo balamu balina okwekuuma nnyo kubanga ne chances mu bulamu ezitta. Kati bwofuna Sirimu ng'okyali mwana muto Allan, chances zo ziba ntono ezofuna omuntu kuba buli muntu ayagala muntu mulamu. Pozi ng'onofuna balwadde bano because that is what I was told. Yafulumyemu ono n'aŋŋamba ono kansala n'aŋŋamba Suzi wange tumaze ebbanga ffenna nga tutambuza obulamu ate nze nkwagala nnyo kubanga nkulabye yandaba luli nga banvuga ku kagaali wali bamami Marusi bwe bandeetera kati azeemu andabye nga bwe ndabika buli wenzirayo agamba bannange Suzi you're good. Naye yaŋŋambye Suzi wano wabeerawo suggestion box osobola owandiika n'ogamba nnoonya mwagalwa bakunoonyezamu abo abalwadde kitegeera kuba olera n'abasajja era abanywa eddagala nga nabo banoonya baki abaagalwa. Ye solution gyeyamba n'agamba naye okusanga omuntu it is rare cases okusanga omuntu nga si mulwadde n'agamba n'asalawo akwagale n'agamba era ekyo tekikkaabya tekikkaabya. Ntasiriikirira. Siyinza butasiriikirira naawe. Nadde nfunye omuko. Awo singa nze gwe bagenda oyita okukwata. Mbadde nja muleeta. Kale singa oba I was going to be so honest to this person. Benja namuleeta mugambe Allan une yanyamba. Kyova last time nakuwandikira message negamba Allan osaana flowers zo nga nkyali mulamu. Ngamba kale singa Allan si yanyamba singa kati okola olunaku yali ampadde ebimuli yampa ebimuli nga biri mu stage bankwete ya ngate wali yali akinkoleddeko Allan nga mbiraba ku TikTok ebigundi manya Valentine abo baba ebimuli ngate tewali kale afooke mukwano gwo Allan nedda chichi so abera mukwano gwe nga we mwagala Allan mwagala nnyo kiri tetusobola vaawo kijja kunnumiriza kale naye maybe with time naye saawa zino Allan osobera mukwano gw'omuntu gw'obadde ofiirako n'akukyawa n'agamba kale let's be friends kale gw'osobola Allan kuba mwe mulaba abantu bangi baani baani nedda sitegeeza muno kinaye Suzi mwana okoogedde munnange naye nze Suzi nange ndaba omuntu omu naye nze anti labayo Allan kyenkugamba nze mmaze emyaka egi obukyanga nfuna olubuto ne Bujju n'akula wali we nalwalira wonna naawe tayimu gye mmazawo nga nkola nga sigwa mu laavu nga simanyi laavu kyeki ndaba bulabi ku Valentine ku TikTok ono bamuwadde kino olaba kino bwe batyo era mwabo abawandiika mbu simanyi single life matters nga nange nagenda mu abo ekitegeera manyi aba TikTok abakola violence kirungi okuba mu mukwano waguwulidde omukwano ogwa ddala nze bulijjo nkugamba ojja gwa mukwano n'ogamba wakowa laavu sajja wange kyokka yagenze ne mu kaseera ke mbadde mwetaagiramu ennyo pakati tugenda mu Christmas Allan bali omusajja abadde alina ne kapasite enkolera ebinene funa omuntu ng'alina ne plans ennene gy'oli
alaba oli kaana kato oli kato ku ye era nga nsinga ne muntegeera ng'ali ready okuimprovinga ng'omuwala akufuule ye kyayagala mundageeko wano nzizekka ngenda mukulaga Allan namukulaga nga showe bampulira n'ennaku mutima nze musoko mundageeko awo mundageeko Bambi isuzi wange nga tugenda kuyimba wamukisa nena ndiri bamukisa oli wamukisa tugenda mu pate abantu beekuume kati bw'omukulu atakwata naku 3 kuvako olwo kasita twavaawo nandroping ewaka wenakoma wagezaako mukubira omubuuzi otuuse bulungi nakuba Allan nagikubako olwo ekiro kyonna kirama n'otulo twambula n'emisana n'engikuba ejjo nagambye kati neesonyiwa essimu y'omusajja takubulokinga amuleke ku WhatsApp akuddamu tewaali newe omusine ka WhatsApp message taddamu akubulokinga nagambye ndi mukyawe wajjo seekugambe ddwe nze nakitegedde nti no yankyaye esimu kasiyakano kankwanjulye mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samusanga Apple Origimo ate nga balina n'esina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri original balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga Allan tusabe Katonda ndowooza nnafuna musajja nga mulwadde mwanzi awo tuba tubalansinga tolaba kale nekiri kisoboka naye kale kiri kizibumu ekiriwa kiri eri ekyono ono okufuna omusajja nga si mulwadde nakkiriza kizibumu kiri trikimu ye ne bwe wandibadde ggwe kitegere naye mashallah tujja kufuna omusajja omulungi mwebali nga si muzeeyi Allan nga si muzeeyi mwebali tumufuna nga si muzeeyi ate ng'era asobola okukulabirira nga musobola n'okwerabirira kale njagala kuddayo Allan nkole ngende kati ekiyinza okumbuzaabuza kati kuba kati buli kyendaba ndaba ye ati Allan tewaŋŋamba nze kale naye simanyi bya heartbreak naye simanyi nnyo kale byakunnumya mutima tata bujju teyakulumya tata bujju oyo yankola bwe yagenda teyagenda mu bubi Allan mbu nkukyaye mbu biki yagenda nga n'olubuto luno alupeekinze okuddayo teyagenda mu batuyombyo baki naye ye ndowooza kyali kimukola ki kimulumiriza ye nga kyakoze because kati later nakitegeerawo ku lubuto ndowooza ye naye nga njukira nagambako mbuno lumu nali mu ddwaliro n'asindikira ssente nagamba mami Marusi naye ngenze nga kyabeera wa Marusi ndowooza yalaba sho bakweyo kati naweereza ssente nga kozesa simu ye yennyini nenjikubako ng'ekutukako bukuti yaweereza ssente $3 yakozesa linnya lye yennyini neŋŋamba ono kirabika abeera akola ki abiraba buli kimu akiraba naye teyagenda mubi
just ndowooza naye ali eyo naye nga kimuli yabula bubuzi. Yes. Naye sebo heartbreak Alan eruma kiruma olaba emmere ogirya tegenda kugambye maze ennaku 3 nga ngenda ku mulimu naye nemaana envaayo kati sawa zino ekiyinza okumbuzaabuza Alan kiri wetuli kiri eki kiri kimu kuddayo kukola ojjukira ka tuli mu season eya November ne December Christmas zireyo kanungu nkole ngendo kukola oleme kudda Kampala nedda bikole bikole obeere busy ne sente kati zisiina bulungi kale naye nga I want to do that. That's the only thing that can take my mind, make me busy. And that's life. Naye nkubuulire Suzi, ogenda kufuna omusajja omulungi. Oyo wali omanyi nti anajja? Naye simusuubira Bambi. Kwata emikono yesabooti mu maaso ate oba oli awo ayinza okukomawo nga yeerowooza baako nekyomugamba tomanya shayinza ogiraba toyogera amannya ge mugambe hani baako nekyomugamba constructor good gundi tumugambe. Well, honey, all I can say is that true love is about you laying down your life for another. If you truly love someone, you can sacrifice anything. I'm willing not to infect you with the virus because I only carry the virus at the moment. I'm not sick. But there are better measurements or there are better ways we can handle this. But I love you with all my heart. Alanye byaddala mwagala. Sikulimu. Mwagala okufa. Omwagala. Yes. I'm saying this in good faith. Hani wa Suzi. Nze kyeŋŋamba kale wandibadde byonna byandibaddewo oba n'ogenda oba n'okola ki naye talk to her. Talk to her. Yogerako naye. Cause Suzi nkyensinga okwebaza. Okimanyi wali olina buli space eyeebaka ne gaayo oyo. Wazi wagirina nga gyewo ng'osobola omukwatirira n'okola otya ne weebaka naye. Naye tewakola ki? Naye somwetega. Naye nalowoozaamu ne ŋŋamba kati wali laba vidiyo zino ze tukola. Luli so gigwako. This is not my Suzi. Si eno Suzi wange. Kati abeere shocked kiringa Alanya okuzaala musajja n'omukweka omwana ng'omwana si wuwe. Kumakya n'akeera n'akola DNA n'asanga omwana si muki. Kwekiruma nga tabadde alabirira omwana oyo. So njagala nnyo amazima gatufuula ab'eddembe. Naye Mukama yagaba ate yakola ki? Yatwala. So saba Mukama taata okwagala kukolebwe. Naye Suzi webale kuba na mutima mulungi. Iye. Anti naye mwana wa muntu. No olaba ng'osiiga munno nga tomanyi nti naye yazaalibwa muntu. Olaba naawe enkya bw'ozaala ababo nga tebali infected ate omuntu n'akimukola. Yadde ggwe oli yakikola ng'ate amanyi. Yeekuumye buli gye tubadde twogera ng'olaba asomye Alani. Yangamba nti okuddayo n'esoma. Ani baneefunye omuntu nga saana okunzizaayo ku ssomero. Kale Alani tumaze kati emyezi 3 bali gakola emyezi 3.
Naganye sigenda kaaba waneeno. Nze ngenda guma amakazi ng'era bwe mbadde ngumye. Kuba kino kyajja n'ekyembracinga nina omwana era nakaabye nga weesitula bujji wange nga bujji agamba maama akaaba shole nga bujji amanye okukankatira n'agamba shole bujji yabadde angamba shole naye nga amaziga tegaggwaayo. Teyategedde musajja wattu lwaki nkaaba shole. Kati ne bujji wabadde amumanyidde. Anti kati bujji tamanyi bya taata. Kati in fact bujji ali friendly nnyo ku basajja. Wani bashafika abo. Kati gwe nawe akumanyi gwe ALLANCRUZ. Amanyi. ALLANCRUZ. Bambi. Kati gwe na ALLANCRUZ. Gende ne wakulaba Alan ngali wali akumanyi. So wafuna father figure nakyo kimuyamba kuba oli abadde amusitulanga amutwalanga mwana we bajji wamwetegereza kati alabika bulungi amutwala mu saluni ne bamusala bulungi nalabika bulungi amugulidde toys zino ez'okupanga ez'okubeera bize byembadde sikulanga kale wobeera wekka ng'oli single mother basingle mother mumanyi mpozi nga single mother ye afunyemu kasente naye waliwo ebintu ebimu ffe basingle mother bye tutatibeerako Alan. Bw'ogenda gulira omwana akagaali ogenda gulira omwana ebyo nze mba ndabanga ayonoona ne ssente naye bw'ofuna omuntu ng'afaayo Alan akulabirira ebyo byonna abikola. Bannange singa nze mbadde namulamu nze kati kebankyaye mbadde ŋŋenda bweru mbadde nninyamu ne ŋŋenda ne mbeerako eyo nga bano bakaddaama bwe bakola n'ogenda eyo n'okyusa environment. kola towuli obwongo tebukukola tobitegeera. Bwe baali bakukyayeko Alan. Suzi nze omwana yannumya omutima nenva emutungo ne ŋŋenda enansala Uganda ku boda ku ssaawa 8 ogw'ekiro. Omuwala atakwata simu zange dda nze heartbreak enjigiriza ebintu obimanyi nze abantu bansanga awo kubeera nga nninga ateeguya nnyo mu mukwano. ate nange ye picture gye nnina gy'oli kuba nze ndaba gwe buli omu akuyaayaanira Alan ogenda eyo abawala ne kale oyina gundi kyakuyambako nno Alan. Era webazanga nnyo Mukama. Nze munaye ekyannyamba era oli wakukyawa era oli bwandekawo kale kasobola okunnuma naye ŋŋamba ate nange munange yankyawa nange aba ye afiiriddwa kubanga olaba Alan gwokyeyongera mu maaso Mukama akyakuyimusa kati gwolaba exiwo n'osanga exiwo ng'alinga nga ye ALLANCRUZ. nga bw'obeera ku ssimu yo ondaba kuba ex wange oba ex buli gye muli oba okyascrollinga essimu n'ondaba oba oli ku mbagayo bali mu kuwa speech n'ogaba bampe ku ssimu yo oli ku TikTok oscrollinga n'ondaba bw'otandabira Mama Brighton niyo ondabira mu interview. Nedda abafiiridde ekyapa mu gundi mu linnya lye Bambi. Bannaye omwana yannumya Bambi bane nga nange abinkoleranga ggwe ate ebiseera byo nali mwavu nga sirina mulimu. Yakuleka nga kana akayimba Nyambula. Naye teyandika lwa bwavu. Just obwenge bwali bukola speed ate nga alinamu ssente. Ye yalinamu kasente. Naye nga tuli ba agents. Ne kati ate Katonda yakuyimusa. Naye era yali bulungi. Naye nawe oli bulungi Alan. Kati kyogera okyeddawo n'ogamba kale oba singa tuddamu. Yansa twesangako era ndani eyo ku shemu nangame Alan yola kati yakola embaga mufumbo ne mugamba ne mwana wali onzirusa speed kale omanyi bw'obeera mwavu nga tolinamu ssente ebintu
omuntu ng'alina ssente aba alabira wala kati golusi byabagamba oba tosobola biraba okitegedde bwe oba mu relationship nga you don't have money nga munno gw'oli naye alina ssente ebintu byaba akugamba tosobola biraba kubanga oli alina ssente obwongo bumugamba njagala genda Nsobola France nve France mpite Italy nve Italy ngene Nsobole Netherland nve Netherland nzire London goba olabanga mwenzi agenda kukola bwenzi ezenaku zonna ng'oli mu kusuubula eyo kati ye aba alaba ssente ng'olaba laavu okitegedde kati gwe kyobola abantu ab'ebiseera ebisinga abantu nga beeyagala omwavu atondowala nnyo era aba alowooza oli alina ssente akola ebintu ebimu lwa bwenzi bakazi kitegedde nze bwemba ne mukyala wange nga talina bulungi nsobola omugumiikiriza era omuntu agumiikiriza mu relationship nga munne mwavu nnyo omwavu n'ogumiikiriza omuntu oyo alina ssente oba olina mind ng'eri strong nnyo because it's not easy omuntu ali mu kugoba dream yakugula Range Rover ya $6,000,000 gw'oli mu kulowooza kugenda ku laavu bagulire ekyennyanja ne chips kya mutwale 6,000 you're thinking about staying home lwaki tobeera wano n'obeera n'abaana bo abaana bo bakumisinga bali eki bwe bali kulaba litegeera nti taata waffe yalinga busy that's why we are owning all those apartments and all those what that's what kids want okitegeera kati gwobeeraawo era kyova olaba aba family ng'osanze omukazi ng'alina ssente n'omusajja ng'alina ssente gulaba nga balwawo nnyo okwawukana batambulira mu bulamu bwe butyo bamanya nti oli omubuuza but naye how is your hubby yagenze France akumo next month n'abaana obabuuza where is mami yagenze China kusuubula dadi taliiwo mami taliiwo but ewaka ebintu bitambula bulungi kati nange yembeera nagirimu kyovalaba me I try so much to explain to my girlfriend ti ssente kyekisinga okuba ekikulu nze tolina kyosobola kuŋŋamba naawe essaawa zino ekikuluma nti he was taking good care of you ng'akujje mu mbeera embi atandise okutunuza mu mbeera nti omuntu addayo n'asoma you don't have books, you're a girl, you want to just produce kids, you're nothing, go back soma kitegeera gwe bw'oba oli nnyonyi nosanga omuwala emyaka gye akola mu nnyonyi gwakulabikira ati now you've gotten someone who's trying to show you nti obulamu okyabulina look high because obadde okyayagala okusoma nawe otandise obiraba mukama akuyambye olina eriisa eriraba otandise okugoba te omuntu ebivuddemu ekyayi so tekikola okitegeera so kyekizibu kyendaba munfuna naye singa era mukama bw'ali kuwa ssente ebintu ebimu buli muntu ali eyo mukama akuweeko ssente nga tonnagwa mulaavu omala ogwe mulaavu n'omuntu atalina olaba omuntu atalina ssente bw'amenya mulaavu nga talina ssente nga reasoning ntono kati abantu abo bamenya nti omuntu omugamba ddayo osome onyambeko mu kino oyi ne bamugamba akugamba oddeyo osome afune obudde obwenda kati nolabira ddala obwongo bw'omuntu nga tebukola oli amugamba va wano nkutwale mu America okole tuplaningire bano abaana oli namuga olaba lwaki akujjawo ye lwaki tagenda ayagala ogende mu America yafuna obudde obwenda n'abakazi be nenga ate bw'olizoninga naye bw'ogenda mu America okyusa bulamu bwanyu kati gwe kisinga okukuluma nti obadde oli mu transition y'okukyusa obulamu omuntu ali mu kukulaga obulamu obunyuma obwaddala otudde emmotoka ewunya bulungi nga yaggaayiwo obadde todetinga nko omusajja alina mmotoka obadde odetinze ku musajja alina emmotoka kati omudetinzeeko gituddemukko omanye emmotoka ewunya obulungi bwebeera omanye omuntu ali olya bulungi emmere ennungi
kitegeeza omuntu bw'ati atandise okutunza akubye ka surprise wotakasuubidde bane alaningo beera ozukuka naawe obulamu olaba wale toyina nnyo naye ate olaba nti nno obulamu bulungi kati nate ekyewuunyisa Suzi Katonda ayinza okuba nga yabadde ayagala kukulagako nze kankuwa example mu covid nafuna emikwano egyo bannange abali abaana bampa ssente ennyingi milioni 2 milioni 3 milioni 1 mitwalo 5 nga kitone ze bampa mukazi wange n'atuuka okuzaala era ne bazimpa tuwummule mu Katonda wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka bebi tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty. mukazi wange n'atuuka okuzaalira ne bazimpa Suzi bali abaana nga bankubira ona daily nga tebaye balabika mu covid nga tetuva mu nju tetukola nga bonna bandabira kuno ku YouTube Suzi covid naggwako bulungi nga kati ebintu byonna nabikola bulungi I swear upon the living God they disappeared right now mbakubira tebakwata ayinza okututekinga like 8 months oba omwaka naddamu nalakanaga hi Alan oli otya nemugana emani mwalabikanga bamalayika nali taking my first flight omunangulya ticket my first ever flight but after that moment nebabula Suzi even up to now but when atula wansi neŋŋamba mukama eri ebintu ebimu byakola ng'akikola mu kaseera kati mukama aleeta omusajja oyo n'aboneka gy'oli maybe ng'akulaga nti gwe nno oli wano naye obulamu bwo bukyakolaki bukyatambula nkulazeeko ku bulamu obulungi nti gye buli emyezi egyo kati okkiriza nti gye buli kati ddayo okole mukama bw'atyo bw'akola akukkiriza nti gye buli tie n'agamba Suzi akkiriza nti obulamu obulungi gye buli tie Suzi yali yagamba nti ye kati ali single ye afokasinga ku byakukola ebyalavu takyayagala mulazeeko nti okyasobola okuddamu ofuna laavu n'ofuna n'omuntu akwagala n'ofuna n'obulamu obulungi kati amaze obifuna kambijjewo kati Suzi ono akyasobola okuddamu okwezzaayo that's how God works okitegedde kyobula nze ntulaawo semalamu maanyi mbeerawo ne ŋŋamba olaba mukama wantuusa wali nonzijja wali nontuusa wali kitegeeza igwe Katonda omu agenda okunzijja wano ontuuse wali just ekiri okukintuusaako wali osobola wali ondaga kitegeera nze natulanga ku booda neŋŋamba naye mukama nange nsobola obeerako ku booda okwo nga ntudde nempulira omuntu ng'agamba Alani nga simumanyi nentambulako mu supermarket oli nansanga nembeerako mu kifo nga nagamba nti Alani eyo nga mu 2012 nga ne mukama tekisoboka nga ndi wakabi nga tekisoboka nakulaba ku BBS bakukyusa ne bakuwa show ya Nabatanzi nga wakajjawo nga oba lumu Nabatanzi yali oba teyakoze ne bagikuwa ku lunch ng'oli katini nakulabanga kati juzi naddamu nenkulaba no nga nkula ne Alani ng'ageze nekaya kifaananyi ke wataddeyo nga neŋŋamba Katonda gyali bwe bayita obulamu Katonda akutestinga mu job 1 to 1 twice a day ye Katonda nti akucekingamukko Suzi gwe oli mugumu ekimala okuwa kiri ekinene kyenjagala okuwa okitegeera ayina ekinene ekyakuplaningira naye agamba mugumu kyenkanaki
kati bwakulanga oleberanga no tannanywera sooka omulekaawo kamuweeyo omwaka omulala gumu njamuwa 226 kati Katonda olina omulaga nti onywedde you're strong your chain breaker kitegedde ano mulama gwakuddayo kukola n'oli agenda kukomawo agambe okimanyi nadde ngamba Sharif nemugamba okimanyi gayo yayinza okukomawo nga wayiseewo kakabanga n'akomawo nga ate byakuwa ate bingi nnyo nga just yagamba bugambi nga okubula kwabula ng'ali eyagamba oh dear Lord abantu bwe batyo gye bali omwana n'atansiga Sirimu nga yali wiringa omunsiiga man neddo y'omuwala taliiyo nga kati naye ali eyo akyewuunya okitegedde nga naye afuna abamugamba nabagamba omuwala nafuna chansi zonna ezeebaka naye omuwala teyeebaka nange omuwala yeyansitula nantwala mu ddwaliro ng'ate akimanyi ne kansala yeewuunya okubanga nze nsazeewo mugambe kwesuza abaana nga yatutunuuliranga ne bimusobera n'ebigambo ne bimubula sinaba kuddayo gyesialasi suza abaana nga basse bannaabwe oyo n'asanga n'agamba nze nga nabufuna naye kamutte faba buyina tuli nsolo oli tulaba nko sitole ya mwana oli agamba nti omukazi yamusiiga obulwadde n'amaana amugamba golooza ffe ababulina tuli nsolo genda naawe wejjanjabe ffe nga tuli ku ddagala nga tulimira so ziteweekubagiza naawe vamu ebyo ddayo okole obadde tolya nsabira nfune capital nzirayo era nga tintandika okudda mu kusuubula because that is what I want to do right now. Yeah, that's what I want to do. Amin. Manyi nze yasubule kanungu ngule nitwale kanungu Christmas season kama nyambe mentally nzeewo bulungi I'll stabilize ate kati kenkulabyeko olaba akusanze ofaanana bwoti olwo singa yakulaba luli Katonda mwa Suzi nkulya Katonda mulalamu God is different. Yeah, true. Katonda antambuzza ku nsi mu nsi eno nentambula nentuka mu nsi emu neŋŋamba naye Mukama olabika wali onzijja wali kundeeta wano naye nga n'okunzijja wali yankabya amaziga nze natulako mu nnyumba nenkaaba nga ndaba ensi ekomye because I'd lost an opportunity nga mwana kiri nkikoleredde ebbanga ddene kiyise kumbe Katonda has better plans of giving me a new idea. This is why I'm having CRUZ exclusive and it's successful. Nnyo n'okusinga kyenalina but ati kyenalina we nali nkivaako nakaaba amaziga nempulira nga saagala va mu nju. But my girlfriend used to tell me, tandika ekibya, tandika kale. Nenga naye ngamba tandika naye amanyi olugendo si lwangu. But bro, look where I am. Where I went to say, where I am. Kitegedde. Olugendo teruba lwangu. Teruba lwangu. Olugendo logendo okufunamu ebibala lubamu amaziga. Lubamu amaziga. Owulyanga ensi eringa ekomye. It's like genda ku embassy ya America funa visa ne bagikuuma. Owulira obulamu nga bukomye oba otunze ebibyo okoze otya weetegese ododo. Ne Mukama lwana kutambuza tolimanya. Okutuusa ku oyo tewamanya. Tewali kuna mpulani emusanga. Tena jirina sajirina. Kati wummula. Wa abantu ennamba yo. Simanya abana bagenda mu holiday. Njagala nnyo ogendeko mu maka g'abantu eyo abaana babe bali mu holiday abawala bamaze senior 4 senior 6 baabo batandise. Gendako mu maka g'abantu abo bakoyo katuka facilitation ogende obulye ku baana baabo abawala n'abalenzi. Babulye AIDS kyeki. Nze gwe mulanga gwange gwensinga okwaga kubanga nsimanye kyekintu kisobola okutambuza amawanga gonna. Ngoli activist. No tambula mawanga gonna ng'ogenda spreading because you have a very rich story. Lwakuba nange embulu abakwatirako. Ali nange mba busy.
nenza ino lumu omuntu alaba video yo lumu omuntu ali kutambuza amawanga n'agamba Suzi tutambule naawe okola activation ya HIV AIDS mu Africa oba mu nsi yonna. Kyenkubiriza abantu n'abaana abali mu holiday n'abaana abali eyo abantu abakulu every age kubanga Sirimu ye tayina myaka gya sparing. Tubeere bantu balamu tubeere bantu balamu twagalane yagala muntu munno nga naawe bwe wali badde weeyagala kubanga singa mbadde saagala muntu ono sanga sinali badde nasigasiga dde abantu obulwadde alani naye kiri kikulu kibeeramu gwe guba mutima nga wola nti okugaba guba mutima. Yes, so let's give what we want to be given also. Secondly, omulamu weekuume. Stay faithful, Alan. Amen. I will. Ate nekebeza genda weekebeze. Know your status. Kubanga you are sure of tomorrow, what is coming tomorrow. Abavubuka abali eyo nga gwokyesiga kondomu ogamba kanjira nkola ntya gikozese n'amagezi nti kino nkikola teweebaka na muntu tosabbalala nnyo ate n'ogamba neerabidde. No, this is life. Life has no spare part. To people out there, I am still Susan. Enamba yange eri 0759 17 2704. Tweyagale nange kenyina abagamba yes ndi muntu nyambadde omubiri alani wala wentuka ne bikola ki kale I have weak points also but I stay strong. I have a motivation nze no mwana wange ekirala oba oyagala kummalawo alani wano munnange nti Susan yawedde twala buju my son is my motivation every day. Njagala kumulaba nga akuze nga musajja mugumu musajja wali njagala mulabeko nga ayogera ku HIV nga tamutidde. I want to sit with him here and we talk about HIV freely. You know, so I have something that makes me strong every day irrespective of all the challenges in this world. Ate njagala ojjukire nti HIV si kyekizibu kyokka kati tulina endwadde nnyingi ez'amaanyi Alan. Nga nze atambula nyirira gw'olaba osanga ne mu kkubo n'otamanya naye ng'ate waliwo ali eri nga w'omusanga Alan okwata ne ku ttama. So waliwo ebitugumya gwali eyo ng'alowooza olina ekizibu ekisinga nga weekyaye olowooza owedde. Ndiwo wanene okuzzaamu amaanyi tugume ffenna. Amina. Yes. Thank you so much, ladies and gentlemen, for tuning in. Thank you so much for always subscribing on my YouTube channel. Thank you so much for always sharing my videos. Thank you so much for the little support you always give Nadlanga and Desa abantu wano. Nembayamba. Mwebali mwebali ddala. Namwe abampagira. Nemuwagira ne business zennanga wano. Nemuga nti nakolayo kwa ALLANCRUZ n'okubira omuntu oyo n'omuwagira nti Bambi oba olabe nga nanga Prim muwagire. Oba olabe nga nanga Mami Gadgets muguleko tabu. Oba olabye nga nanga Africa One genda omuwagire. Bw'oba olaba nga nanga Hasi Beauty Parlor genda omuwagire. Bw'olaba nga nanga Ocha Kids Corner genda omuwagire kubanga gye mukoma okweyuwayo nga bwe mwogera nti ALLANCRUZ nanga abantu abo bongera okukola ki okutrustinga ekigambo kyange ne content wange ne byenkola. Saga kusukako wano for today. But Suzy, thank you so much for coming. And thank you so much for always nebo bango inacho itam. You always cry to me. Chovola basikwekanya because manyi nze gwobolina mukaseera ako. Sobola kwekanya nona kunolumu ate bwoba wange ofunye ekizibu ekintu kyonna always come ngamba because the journey started here. Kale. Kama kuwangaze Alan. Amen. Saga kusuka kwano for today. For now. Sebulungi mweraba.
nkwanjulira ekizimbe Future Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Future Kids Paradise. Ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli. Kuliko Future Kids Corner, edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala. Future Kids Corner ebintu by'erina sizoni eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Future Hotel and Suites. Erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Future Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road. Bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices. Ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total. Kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38. Jangu otulambuleko ozuule ekipya. Esi mukasya kano kankwanjulira emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga Apple Origimo ate nga balina n'esiina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri Origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduuka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703 69 69 04. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 726 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Kikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweeraliikirira. Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3, microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5, saako ne combination ya microblading ne microshading. Ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo, tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 755 536 697 oba noti 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision.